sigenda kukkiriza mwana yenna alina lubuto alina simanya mwana kukola bigezo. Nabanja. Kwanje. What are you doing here? I've come to do papers. Eh? You're not supposed to come to school. I told you to stay at home. But I have to. Sigala yonna ndi bibuzo mbadde ngina bileta waka. Ate wali bilesa ameka ngo budde bugwayo. Nawe olimpya nawe. Kyakikulese. Kyakikulese ng'ofaanana bw'oti. Mbadde nayiswa butajja kukola bibuuzo. Otya. Kati nze abazadde babadde bannemeddeko. Nagambye sigala yeewaka w'abazadde bo ebibuuzo ngenda bileta obikole mu kasirise. Tosobola kujja ng'ofaanana bw'oti. Ate wali bilese ddi ng'olwedde abaana babadde bazze bonna bonna kusoma. Bwe nalaba entuula bwe nolabika otuuse n'okuzaala. Nze sina na maanyi. Sagala nakunjogeza nnyo. Nabanja olimba naye ogenda kunswaza. What will the headmaster say? Look at these children, remember them kuba kiboko. What are they going to say nga bakula lolo? Katinange mbadde era nino kujja nawe nenkolako because wali tokyajja. Toyina kyo mpaka ti toyina wadde akantu n'akamu kooweereza. Banja nawe birambadde sina ssente tebakyatuwa musaala. Kati nga ng'amanyi engeri gy'oli w'abazadde bo. Bajje kuyamba bakweka ssente akukulabirira. Naye nkumanye embeera gye mpiseemu. Just know nga tiwalina akamu koolya. Nze golaba nsesemye. Ndwadde buli kirwadde. Yes, okoleke. Wachati wakumenya. Toseka. Nenda kujja. Sure. Ndi fine. Oli fine. Sopa. Ndi fine, that's why maybe ngambi kanje nkole n'ebibuuzo naye ate guli mu kuntabukira. Kati abagenda kuswala. Ate ng'oswala biki? Ani agenda okudda olala asante olubuto lulwo. Era otomanyi oyinza okubawo akantu akalusa ndi kwagadde. Akulaba wana abaana bajja kuseka bagenda kusekerera. Nze naye baseka nze sifaayo. Ekirungi gwe kenyini nyini nkwagala. Omwana wange mwagala. Omanyi kye tuba tukola? Tusooke nkujjewo. Nga bwe nkola pulaani. Bali bakola ebibuuzo nga nkuleeta ebibuuzo eno. Teri pulaani nayo gy'ogenda kola tugende nkola ebibuuzo. Sigenda kukkiriza. Nina okukola ebibuuzo olwaleero. Ogenda kukola. Kati bagenda kuŋŋamba ki bamaama. Wuliriza. Ogenda kukola ebibuuzo. Naye togenda bikolera eri. Ngenda kufuna we mbikuleetera. Abana bajja kuloopa bagambe muno saakola bibuuzo nga sina walayi muntu yandaba. Nesiga. Onsika nompola. Ngenda kuleetera ebibuuzo jangu. Kyokka kati mazima ngenda bikolera wano eno. Kyokka kati laba. Emisolo gyokya. Yes, sir. Mummy, sorry, where are you from? I'm seeing you. Nida, ono mukuta abadde abuuse gate. Yes, that's where I'm from. Abadde abuuse bwati, abuuse kikomera, then nagweno. Kyoba mmadde musanze Misori. Those things. Mobo, come on. I want you in my office. Where is the student? Yes, we're getting an office. Get an office. Oh, you have to explain. Oh, abuka nyo bikomera mulabe. Yeah? Abana bazibu. You can't imagine. Yeah? Omwana mulesa jeyo mu office. Ono mwana alina omwana. Oh, you're going to be the kumulyango. Student. Jangu tugende omwana nze mbadde ngamba that kid should not do exams. So ajja cha wano n'omwana. I don't know. Don't let this kid do exams. No, let me call her mother. You want to call her mother? Yes. No, you can decide these things by yourself. However much, but just call the parent. I even don't know how does ayingi that yes somero abadde abeera we are in danger. That's what I'm talking about. You cannot let those Ati tasobola mugoba. Tomanyi kyabaddeko. However much, but no. Let me call the parent. I'm going to call the parent. Ajje tukituulemu mutegeka abaana bakole ebibuuzo. The time is going. Correct all those students. They come in to bakole tuve wano. Kale. But I have to call the parents. Okay. How are you? Long time. Ange tubulanganye. Gwe mwana gwe. Olabika bulungi. Olabika baby akalungi. Ngoze ne baby. What's up? Wange tewamanya ati nazaala. Olimba naawe. Wazala kulimbe. Kwegana mwana wange. Ana mwana wo. Amagal, how are you? Mami waliwa.
Mami waliwa. Tomubuuza bingi. Mbadde mind. Oso omukono. Mele negweje emyezi yonna gyonna. Amatama. Ndeka naawe sha. Mbolongeze nnyo. Ebbere nga ligeze nnyo gundi. Kati era wengejja nze neera buli kimu kiba kirina okujja. Tewali naawe genda mpola. Luno si lubuto. Nga lubuto lwawa nzikuse. Nabbanja oli lubuto. Nzikuse naawe. Mulabe bira. Kale olabayo. Nalaba ebbanga libadde liwanvu. Kale ebyaddala. Ndi lubuto. Sendulabye sikwaga amatama googezze gonna gwe noogejjuzo tobyogera nga lwaki sibyogera nzinga nzizemu ebyange nawe tobyogera ati kati golaba omwana already waali ne kati nze bikyali bya mbumbu whereby even teachers tebamanyi Rani nawe ate awo kisusizza ogambye Rani ono tata w'omwana yange tetugende ewaka ojja mulaba njamu kugamba kasita tukyali babiri onamuŋŋamba negwe obadde osoma ebitabo mbadde nsoma wadde mbadde nga lubuto naye ng'ekyenjagala nkimanyi bizibu bye byandeetera bino kitegeeza ono ndagirirako kulagirira ku bibuuzo gw'obadde okolayo mbadde sisoma erooza covid we yajja ne batuwummuza mwe nga muli eyo muli mu kufuna mbuto wadde nange nalufuna naye mbadde nsoma ebitabo nsesemi gwe noolwodde luwa wazuzaala omwana akuze that means obadde osoma naye nze mbadde nsesema mbadde ntwala era newiza nokuŋŋamba nti ngeze nga sina kyendya olubuto naye wafuna lwaki naye ebizibu bijja buzi simanyi nakumanya naye simanyi kati lwaki oli wano nzize kukola bibuuzo ate mu ofiisi nze kulaba edimasi anti edimasi angambye musange waneeri agambye naawe gy'omusange ate lwaki ansanze enveeri bwe nti nga nsaliikiza kati nangamba yingira mangu mu ofiisi yange kati kwekujja birabye atannaba kunda tulaba nga n'akasawo kateekaano nga mugambira ku ki ndi fala Sesematimba tandike n'aliwa Eh? ono isi abadde abuuka ekikomera Ono yabadde abuuka kikomera. nye bw'otandika dyubuuka ebikomera since when we are going to do examinations we are prepared oli mu buuka bikomera ekyemu I'm sorry sorry just like that sigenda musonyiwa just like that tubugenda they're not going to be like a party babuuka ebikomera ogenda 18,000 semiti 10 oleza omusenyu 2 and you come here with your parents on Monday after the examinations nkuwadde ennaku 3 obireete Headmaster nawe leka. nesengenge Leka nawe. not just like that No, ono takoze musango munene nnyo. Okubuuka ekikomera asanze geeti nzigale. Nanyinyonnyola naŋŋamba nti geeti ebadde nzigale ng'ate ebibuuzo essaawa egenda ekola ki? Eyokola ebibuuzo. So n'abuuka ayangwe mangu okukola ebibuuzo nze mbadde ŋŋamba ono muleke yagenda akola ebibuuzo tunaamuddira naye ono teyandikoze bibuuzo ku lw'ensonga era ey'okuzaala omwana. Yes. That's how. she cannot just jump. What if other students see her? That is sorted out. Kakati you were telling me about this one. Yeah, you look at a condition and see. You can judge by yourself. Ma, go on ye muyizi gwe muyizi. Gwe muyizi. Twakutumya oleeta omuyizi. nze muyizi era nze nzize Ng'oleko yakola ebibuuzo. wamma tikyamala abayo wamma emyaka 2 gye mmaze ewaka nafuna omusajja awo nambuzaabuza naŋŋamba agenda kutulabirira ewaka maama yali wamma takola nagenda nfumisa olubuto ate nga sisobola ddujjamu Okiraba kye ŋŋamba? Addeyo ewaabwe tolina kyoyogera. Zayo. kati maama yangoba ewaka nensalawo ŋŋende ewa taata w'omwana naye ŋŋambye sijja kutuula eyo nga sikoze ekisizze kukola bibuuzo naye nga kanzije mmalirize senior 4 yange at least nfune certificate. But what you did is not right. Oli yenga talina mwana. You could not just take your life like that. Talina mwana? Anagambo talina mwana. Fine talina mwana naye alina olubuto. Eki? Alina olubuto. Lwaki oyogera ebintu ebyasamwasamwa? Ama ekyala bayi. Kati lubuto lwawe. Olulala mmero n'omuwala ali tomumanyi wano ku ssomero. Awo mba temukoze bwenkanya. Are you hearing what I'm hearing? No, I know nothing about that. Editisha. Ono naye alina olubuto. She should tell you herself. Sina lubuto. My goodness, I'm going to call you parents. I'm not pregnant. Are you sure? Ali lubuto? I also don't know. The only thing I know that this one had a kid
But this one I don't know. But I think she's not. She must be not. She's not. No, I don't know. I don't know about her. But this one I'm very sure. Evidence is there. But this one, how can you tell? How could we check them? It's been 2 years. But I told you find out to each and everything. So you wanted me to go to their homes and check everybody? I told you whenever every student is coming in, let them be checked. I had nothing to do. It's been 2 years. Down the road, I mean, you wanted me to go in everybody's home and check? She should go. This one should go. Kino kintu kitono nnyo. Nawe olaba oli alina evidence omulaba. Tosobola mukkiriza kola. Agenda kwonoona abaana baffe. Bonna batandika kati bonna kati batandika okuba nga baagala kuzaala. Anti abalaze. The government said about it. Let us just accept. Bakole ebibuuzo. Tubakkiriza bakole ebibuuzo. Nze sagala kuleeta abaana bagenda kwonoona baana bange bensomeseza bengunjudde. Leka bakole ka senior folk abo bagende. Sagala ntalo mu ssomero. Let them go away. Thank you so much, Etienne. Let them go away. Go and prepare yourself for the examination. Thank you. Go. Mr. Sematimba, let us do like that. The government accepted. Tutuinza kubeera awo. Tukite. If anything happens to the rest of the children in this school, it's all on you. Bw'anatandika okwonoona abaana abalala bonna batandika okuzaalazaala anti balabye mukulu waabwe okuzaalazaala. It's all on you. Nze nkikuleseemu. Nze nkikuleseemu.